tuzze tulaba obuzibu mu kitongole ekiramuzo beesiga eddamuzi kati toya n'abalamuzi bwe batyo bakola ebintu bwe bityo omuntu wa bulijjo agenda kujja obwesige mu nfuga y'amateeka naffe abantu nga balooya tujja kutuuka ekiseera osange ng'omuntu takyagala n'agenda mu kkooti teri nsonga lwaki tumala omwezi mulamba ku nsonga y'okwemirira omuwaabi wa gavumenti nga bwe mwakiwulira n'olwaleero n'obujulizi tebanatandika kwagala kuleeta bujulizi tebali redde tugenza okuzuula nga omujjuzo oguli mu makomera abasinze okuleeta abalamuzi bano akwata omuntu n'amuteekayo tebanamusalira musango akyali ku limanda ate nga ssemateeka ekkiriza omuntu okumweyimirira ate ggwe n'osalawo ng'omulamuzi nti omuntu yenna n'ogenda mu kkomera newandibadde nga teri nsonga ddala lwaki emuteeka mu kkomera. You are innocent until proved guilty. N'olwekyo kubanga oli innocent bali nga bakyalonda evidence nga bakyanoonya obujulizi obugenda kukwasa nti osobeza olina omusango baleme okukuleka mu prizoni bakusumulire ku beiru naye mazima omukazi n'asituka n'agamba nti mbawulidde naye Sarah addeyo mu prizoni abeereyo kutuuka 28 ndwoke ndabe mbawe judgment yammwe